nga mwe muli proper protection, nga mwe muli debt management system, nga mwe muli emergency fund, nga mwe muli ne investment. Bino buli muntu yenna yenna abyetaaga. Now mulundi guli nakubuulira insurance engeri gy'ekolamu. Ambuziza nga mmanyi ogenda kuntaasa kifuuka. So mulundi guli nakubuulira insurance engeri gy'ekolamu. Era leero ne mu wiiki ejja njagala twogere ku numbers okusinga. Njagala nnyo tutunuulire omuntu ng'omubuuza nti bw'abanga ndi myaka bwe giti nkola ntya, bwe mbanga ndi myaka bwe giti nkola ntya, kyensinga okwagala okwembakingako leero. Naye nga tulina kiyingiramu ngenda kujjukiza engeri insurance gy'ekolamu. Nakugamba nti insurance ky'osasulira bakiyita cost of insurance. Eyo cost eyambuka buli mwaka ng'egoberera eyambuka buli mwaka ng'egoberera kye tuyita God's law. God's law egamba etya? God's law egamba nti gy'okoma okukula mu myaka gy'okoma okusemberera okufa. Gy'okoma okukula mu myaka gy'okoma okusemberera ki? Okufa. Now kati ekyo ne kitegeeza ki? Okay. Kitegeeza nti njagala kufuna wano gezaako making sure nti ne bano banfuna bulungi. So kino kitegeeza nti buli mwaka essente z'osasula akakaaba mukawulira kakaaba mukawulira tukawulira poliisi ejja. kalekedde awo. Just kankole bukozi bw'enti ndowooza. Mumpeemu katono nnyo.
teeke kuno then awo kijja kuba kirungi ndowooza. Okay, so mbadde ngamba nti bw'obanga okula cost of insurance, sente ze bakuggyako okufuna insurance okula nazo, nti bw'obanga policy ogifunye tugambe ng'oli 20 sente z'osasula ndala, n'afunye ng'ali 25 z'asasula ndala, n'afunye ng'ali 30 z'asasula ndala, n'alifunye ng'ali 40 z'asasula ndala. So insurance ekaatagana n'emyaka. Nga bw'olaba ey'emmotoka, nti emmotoka gy'ekoma okubeera empya, insurance gy'ekoma okubeera ennene. Kakati eno yo gy'okoma okubeera omukulu, insurance gy'ekoma okubeera ennene. Naye ky'olina okutegeera ate mu ekyo nti ky'onoonya bw'oba ofuna insurance, nga bwe nkugereza ku mmotoka, onoonya value. What is my value? Value eri ki? Gwe weeteekako sente mmeka? Value. Kyova olaba nti emmotoka eya ddoola, emmotoka bw'ebanga ya ddoola tugambe $5,000, bajja kugamba nti ogenda sasula insurance ya ddoola 4, right? Ate emmotoka bw'ebanga ya $2,000 nga value ntono, kitegeeza esse, bajja kugamba nti sasula insurance ya $2,000. Bw'ebanga lesse emmotoka yo ya $7, then insurance gy'ojja okusasula ejja kuba ya probably $120. Lwaki? Sente z'osasula zisinziira ku value. How much, what is the value of your car? Now, bw'oba otunuulira life insurance naye gitunuulire mu value. What is my value? Tukozesa kye tuyita dime method. Dime eno ye tukalculatingira value yaffe. Bwe nvaawo ebbanja lye nnina lirimu sente mmeka? This is debt. This is income. Sente mmeka ze mbadde nkola? In fact, era nekino abantu tebakimanyi. Waliwo obwotuuka nga sente z'okola nga tebakukkiriza. Bw'oba okola ezo sente zino tosukka. Tebasobola kukkiriza kutwala insurance nga sente z'ogenda okusasula zitwala sente zisukka mu 90% of sente z'okola. Nga zisukka mu 20% tebakukkiriza. So, olina okumanya income yo yenkana ki. Then, n'olowooza ku mortgage. Mortgage gy'olina yenkana ki. N'olowooza ne ku education bw'oba olina abaana. In other words, ky'otunuulira nti singa nvaawo olwaleero ani asasula ebbanja ly'emmotoka, ani asasula ebbanja lyonna ly'olina, kubanga baba balina oddisasula. Singa ovaawo olwaleero, what happens to the income? Income ye eddawa. Singa ovaawo olwaleero mortgage ani agisasula oba rent? Abaana bo beebakawa. Ng'ovuddewo olwaleero tozisobodde kuddaka. Singa ovaawo olwaleero abaana bo basomerawo. Tetumanyi bwe tufa kiki ekiddako, oba tuba tulaba oba naye imaginingamu ng'olaba abaana bo ng'obatunulira bw'oti naye nga tolina kyakukola ng'ogamba kale ekyo nalina okukola bwenti. So mu insurance kye tu insuringa is
responsibility? What is your responsibility? Kyova olaba nti twogera nnyo kintu kye tuyita excurve concept. Excurve concept ebeera bweti nti responsibilities zo zigenda zambuka buli ki. Responsibilities zo zigenda zambuka gy'okoma okukula. Bw'obanga obadde okyali muto tolina responsibilities. Bw'ojja n'okula n'ojjanga okula n'ojjanga okula n'otuuka mu asatu kati otandise okuzaala, responsibility ne zijja zambuka. Olinawo ogenda okutuuka nga responsibility zikomye. Ng'abaana bakuze. Gwe walinga ofaako ennyo biki? Beerabirira kati. Kati eyo period ng'omuntu gw'olina okusinga okufaako ye ggwe. Kati naye nga gwe okutuuka awo okwefaako, because just imagine ku age eno ng'oli myaka 67 nga tokyeraliikirira nnyo kubanga tokyeraliikirira nnyo baana bo kubanga bakuze balina famire zaabwe. Ne kakati ate ggwe olina okwerabirira oba si ekyogenda bafuukira kizibu neyanzema. Kitegeeza tolina kusooka kutuuka mu time eno n'ogamba kati ntandika okusevinga. Olina okuba nga wava eno ng'otegeka essente ezo ne zijja nga zikula ng'okula zikula. Ogenda otuuka wano ng'olina kye tuyita enough wealth. So wano olina responsibilities wano nga bwe nkunnyonnyodde dime, debt, singa nvaawo olwaleero. So olina okubaako ne ssente z'oteeka wano okukavaringa responsibility eno. Responsibility eno. Oli myaka 2, oli myaka 3, oli myaka 4, oli myaka 5. Olina responsibilities nyingi. Olwa responsibilities ezo olina okubaako n'engeri gy'ozi protecting. Olina okutoolako ku ssente z'okola, olina okutoolako $. Oyinza okugamba nti kanzijeko $3.5 buli mwezi ezisobola okukola ki? Ze nsobola okutereka zikwataganye responsibilities zino singa mba nvuddewo. $3.5 simbi omwezi olunaku manya. Ku ssente ezo z'okola zonna ne responsibility eyo gy'olina n'ogamba nti kumanyi kankwateko $5 buli lunaku nga ngiteeka ku responsibility eno. Watya nga nfudde ani asasula ebbanja? Watya nga nfudde income ya abaana bagisigaza balya banywa? Watya nga nfudde ani asasula mortgage? Togamba baneerabirira, no, bano baana bato gw'oli mu balabirira. Kati wovaawo baneerabirira batya? Tobalekera nsi mbunze kasita nabaleeta mu America namala. Singa mba nvuddewo olwaleero basoma. Yensonga lwaki weetaaga insurance nnene okukavaringa responsibilities zino. Now okuva wano w'oli wano ku myaka gino oba 3 oba 4 oba 5 wonna w'oli kati ogenda kutambula olugendo okutuuka w'oli w'onootuuka wano mu retirement. Naye olugendo luno lulimu ebiwonvu n'emigga, teruli straight nga bwe ndukubye. Lwambuka ne lukkirira ne lwambuka ne lukkirira. Kitegeeza wakati somewhere okyayinza okulwala. You can get sick wakati awo. Kati kitegeeza olina okubaako ne $, z'oteeka ebbali nti watya nga ndwadde. Singa ndwala ebirwadde ebikambwe nga kansa, ebirwadde ebikambwe nga heart failure, ebirwadde ebyo singa ndwala wakati tulaga eno naye wano wakati tetumanyi kiriwo.
So tulina okumakinga sure nti tuteekawo ssente eziyinza okwaŋŋanga ekizibu ekyo kiyinza okujjawo. Era wano wakati we tusevingira ssente ze tunaalya wano nga tutuuse we tulaga. Otherwise, bw'otasevinga mu lugendo luno, ze zino ssente ze nagambye z'otandika nazo wano. N'osevinga mpola mpola ne zijja nga zikula ng'okula zikula paka we zituuka wano ng'olina enough wealth. Kati kino bw'otokikola kitegeeza nti ogenda kutuuka ekiseera ng'oli mu myaka gyo 7 naye ng'okyalina okugenda okukola. Ebiseera ebisinga kino bwe nkyogera, bamaama bange ne bataata bange bali mu myaka egyo bo bakitegeera nti kye bayitamu essaawa eno. Unfortunately, abatannakituukamu ate tebawuliriza. Kitegeeza kati nabo bajja ate kumala kutuukayo bagambe kale kino kye baalinga boogera. Naye bw'oyogerako n'abantu abo abakulu akugamba nti ekyo kyennyini ye life gyendimu. Kati nkyalina okukola because saakusobola kusereka ssente wano kujja nga zambuka okutuuka wano. Now, kitegeeza weetaaga insurance wano naye ate weetaaga investment wano. Kitegeeza olina okubaako n'akasente kozootereka, olina okuba nga okawadde time emala okkula, olina okuba nga otunuulira kye bayita return on premium oba rate of return. Rate of return buli 100 kikomyawo mmeka? Buli 100 ky'oteeke wantu kikomyawo mmeka? Olina okutunuulira inflation n'ogirowoozaako mu pulaani zo n'olowooza ne ku musolo. Kati eyo kwe kukalculatinga kye tuyita wealth. So bino bye by'okweraliikirira byo wano. Kitegeeza zino ssente zino ze zino z'oteeka mu jjane kutuuka w'otuuka ku ssalino. Now, bwe insurance nkugambye nti tugamba nti cost eno eyambuka nga bw'okula. Bw'oba nga insurance ogitandikidde wano, mu kifo ky'ogitandikira eno, ssente z'ogenda okusasula zigenda kuba nnyingi. Bw'oba nga ekusanze wano mu 7, mu kifo ky'ogitandikira ku 5 zigenda kuba nnyingi nnyo. Ate bw'olinda noga nti sijja gifuna n'ogenda mu 7 mu 5 kati ate awo kigenda kuba kya ttapu. Omala n'ogenda mu 8 batuuka n'okuba nga tebakyakuwa. Kyokka njagala ojjukire nti insurance kye kintu kyokka mu nsi yonna. Eno njogera ku life insurance. Kye kintu kyokka mu nsi yonna. Ye insurance yokka mu nsi yonna ng'ojja gikozesa tteeka kiragiro. Kyentegeeza nti Ronald bw'oba olina insurance eya life, luliba olwo oligikozesa eryo tteeka. Naye bw'oba olina insurance ey'emmotoka oyinza okufa nga togikozesezzaako. Bw'oba olina health insurance oyinza okufa nga togikozesezzaako. Naye eya life bw'oba ogirina tteeka kiragiro oligikozesa. Ate insurance eno ye insurance yokka gy'osasula. Kye kintu kyokka ky'osasula nga ssente z'osasudde tezenkana na ky'osasulidde. Insurance eya life kye kintu kyokka mu nsi yonna ky'osasula nga ssente z'osasudde tezenkana na ky'osasudde. Bw'oba oguze ennyumba, bw'ogula ennyumba yaga nti ennyumba eyo nti ya $800 n'osasula down payment n'osasula biki ogenda okumaliza yaga nti okay sasula 4,400 buli mwezi.
osasula kumalayo ki 8. Nga nti okay nja kusasula 4,000 mu myaka gyange 3. Kati njagala kulaga amaanyi ga insurance kubanga guno omwezi gwe tulimu gwa kutegeera insurance kyeki. Osasula ennyumba ya 8,000 ng'ogisasuye emyaka 3. Ebiseera bingi abantu bagamba wano mu America n'agamba nti why nze nzijeyo ennyumba nti ne bwe mba nvuddewo abaana bange balina kye basigaza. Oba mwali mukiwuliddeko ekyo ng'abantu bakyogera. Agamba nti why najjayo ennyumba ne bwe mba nvuddewo waakiri abaana bange babako ne asset gye bakola ki gye basigaza. Now osasula 4,000 buli mwezi. Kyosasulira is an asset of which asset ne value yaayo yeeyongerako. Naye gwe nga gwasasula kino 8 olina okimalayo oba oyagala oba toyagala. Olina okimalayo. Singa ofa jjukira ogambye nti ogigenda gisasula emyaka 3 eggweeyo. Wekubalira ne bagamba sasula 4,000. Singa ofa wakati mu myaka 12 nga wakasasulako emyaka 10,000 ye mitwalo emeka? Ye mitwalo 48 omwaka, right? Osasulako emitwalo emirundi 12. Tekitegeeza nti zino ssente ezisigaddewo tozisasula kubanga ssebo gwe wafudde. Osasuddeko emitwalo emeka? 48 mirundi 12 osasuddeko emitwalo 57. Okay? 57. Tekitegeeza nti engeri gy'ofudde bambi bamulekwanga mulabye mutwale ennyumba. Bamulekwa baweereza buweereza yaga nti bambi nga kitalo ti ani kati agenda okutakinga over atandikirawo omugenzi waakomye. Bwe muba nga temusobodde anti ffe ennyumba nga tugizaayo. Kati wuliriza kano. Bw'obanga wafuna life insurance y'emu ya mitwalo 8 ate nno weewunye togenda sasula 4,000 oyinza osasula $5 nga 5 oba 7 oba 10 kyonna okusinziira ku myaka gyo. Zino ssente ze bagambye okusasula kino kikulu nnyo. Waliwo baani ali unmuted? JB. But the house builds equity staying in the house for 50. Of course. Kyengambye nti ennyumba ebe buildings value. Okay? Kitegeeza nti gwe mitwalo 8 bw'obanga gye wagigula bw'oba ogitunda togenda gitunda 8. Ekyo bwe kiri. But my point is not about equity. My point is about emitwalo gino 8 ne gwe ssente z'osasula. Nti ate bwe mbanga nafuna insurance ngenda ne banga nti sasula $5. Okay? Again, abantu bangi balowooza kakati gwali kuno ku mukutu guno ddayo babuulire. Abantu bangi balowooza nti w'osaba emitwalo 8 ogenda kusasula paka emitwalo 8 egyo oligiweza. Nedda. Bw'oba mu insurance nedda. Bw'oba mu mortgage bwe kiri. Naye mu insurance emitwalo zino 8 we bakusalira nti emitwalo 5 babeera bakitegedde nti maybe woonookoma okusasula oyinza okuba nga tugamba osasudde emitwalo nga 23 nga gye zigenda okugula emitwalo 8. Ekyo bo babeera calculate eba ekibaze kyeva ekusalira ez'okusasula. Wabula singa
nga wano bwe tugambye nti ku myaka 12 bw'obanga kwofiiridde, okay, bw'obanga ku myaka 12 kwofiiridde mu nyumba bagamba bugambi ani amalayo. Kati mu life insurance bw'obanga ku myaka 12 kwofiiridde, no problem, nga kitalo bagenda kukwata ssente zino zewasaba bazikuwe nezoyina mu cash value bwebanga ya cash value. Bwebanga si ya cash value, no problem, bagenda kukwata zino bazikuwe. Kiki kyentegeeza mu ekyo? Kitegeeza nti zombi zino asset, but bw'oba otunuulira kikyendekera abaana, yensonga lwaki ofuna insurance. Ennyumba nnungi, it is a big asset, but sente z'ogenda ogiteekamu tezisobola kwenkana naki. Sigamba nti togula nnyumba, njagala otegeere value kwenjogerera. Sigamba nti togula nnyumba, ffenna tuzaagala era tujja zigula, naye nkyengezaako okulaga nti value ya ssente z'otadde ku nnyumba ne value ya ssente z'otadde ku insurance bwe tuba nga twogera ku kiki kyendekedde abaana, kubanga abantu bangi ajjayo ennyumba ng'agamba nti nze najjayo ennyumba abaana balikola ki, abaana bafuneko kye basigaza. In other words, abaana bagenda sigaza ebbanja ly'ennyumba eyo balina oddisasula, ate nga mu insurance baba tebasigaza bbanja, wala baba basigaza ssente, basikidde ssente. Kyova olaba nti ebiseera ebisinga bw'obeera ne mortgage ate era obeera ne insurance okusobola okusasula ebbanja lino, abaana basikire ennyumba ekola ki, ewedde. So kitegeeza nti bw'oba ozimba obugagga bwo buno, life insurance oba insurance zonna, naye kati njogera ku life insurance leero, kyekintu ekiri ku mwanjo ky'oteekeddwa okulowoozaako. Kubanga bw'onooba ozimba ne bw'onooba oyina nnyumba eno gwe balamu nga wakagijjayo ogye $800 wakasasulako $4,000 n'ofa, God forbid, oba n'olwala. Era bano abaana boolese tebalina kye bagenda kukola okujjako okugamba nti bannaye tuzeeyo ennyumba y'abasajja. Naye tuzeeyo ennyumba y'abasajja kubanga kati omusajja afudde, tunaagisasuza ki? So mu kuzimba wealth eno, ensonga lwaki insurance kyekisooka. Investment, ennyumba bw'oba ogitunuuliranga bw'oba ogitunuuliranga nga investment, then it is the roof. Okay? Now, jukira nkugambye, what you are insuring is the responsibility. Responsibility. Ideally, eno gye tuyita excave eri theoretical. Excave eno ekitwala nti wazimba dde obugagga era by this time teweetaaga insurance. Okay? By this time teweetaaga insurance, ozimbye obugagga obukumala. Wabula insurance wali ogyetaaga wano ng'okyazimba. Naye kati ebiseera ebisinga tugenda okutuuka wano nga mutuufu tetuzimbye bugagga. Kakati ng'ogenda okutuuka olwale nga toyinaako ky'okola ki? W'otandikira. Y'ensonga lwaki tugamba nti ng'okyali eno olina okufuna insurance ng'okyali muto. Okay? Now, obeera omuto, insurance egenda kubeera ya layisi. Oba wa 25 osasula nnyingi okusinga owa 2. Owa 2 asasula nnyingi okusinga owa 15. Owa 15 asasula nnyingi okusinga owa 0. Insurance eno otandika ogifuna nga omwana ali 15 days on earth. 15. Abazungu kye bakola, omwana kasita azaalibwa we pa insurance ng'ali 15 days. Now,
Now, kiki kye tuteekeddwa okukola? Wano nga okyali muto, oteekeddwa okufuna insurance okusinziira ku busobozi bwo. Obusobozi. Bintu bibiri by'oteekeddwa okutunuulira. Era bw'ona ojja wano ku ofiisi, omuntu gw'ogenda okusanga agenda bikulaga. Ebintu bibiri. Need. Kiki kye weetaaga? Kiki ky'osobola? Waliwo kye weetaaga naye ebiseera ebimu oba tokisobola. Kati ekizibu ffe kye tukola kwe kugamba nti ekyo nze sikisobola, kanninde lwe ndikisobola. Kati munnange n'obeera mu nsi nga tolikisobola. Nkankaddemu kakunoge. Mu nsi waliwo bwe tuba tutunuulira insurance tutunuulira ki kye weetaaga. Kye weetaaga tukipimira ku ki? Tukipimira ku dime method. Oyina ebbanja bwe riti. Okay? Oyina income ya ssente bwe ziti. Oyina mortgage ya ssente bwe ziti. Oyina abaana basoma bejja kwetaaga ssente bwe ziti. Ezo ze ssente ze weetaaga. Ozitegedde? Oyinza okuba nga tugambe weetaaga insurance nga bwe tubaze. Oyinza okuba nga let's say oyina ebbanja ery'emmotoka lya $5,000. Okay? Income yo ya $10,000. Kati income bwe tugikubisaamu emyaka 10 ye million. Mortgage yo ya $7,000. Okay? Mortgage yo ya $7,000. Abaana oyina 4. Buli omu nga mutuufu tumubalira on average tugambe nti kale yeetaaga $5,000. Olwo mbaze ng'asomera mu masomero gano $5,000. Abaana 4 gye $20,000. Kitegeeza your need is actually $1,000,000 plus $7,000 plus 2,195. Ze $1,000,000 nga 2 ye need. This is what you need. Now, ebiseera ebisinga what you need, you might not actually afford that. It is okay. What can you afford right now? Naye nga bw'otunuulira need eno. Because buli lw'otategeera need, ogenda kuba tokolerera kugya affordinga. Ekimu ku bizibu bye tusinga okuba nakyo mu Amerika kwe butamanya ensonga lwaki tukola. Singa nzigyewo nenzija ku mulimu ne mbazingako mwena ne mbagamba ne nkubuuza ekibuuzo lwaki ogenda okukola. Why are you working? Ebiseera ebisinga omuntu ajja gamba mbeere bulungi. Abaana bange babeere bulungi. Mbeere mu bulamu obweyagaza. Mbeere mbeere nga nsobola okwetuusaako buli kyenjagala. Waliwo alina kyayogera oba kyabuuza? Wangi? Okay. Nsasula bills. Yanze nkola nsasula bills zange, nsevingeyo kasente nzire e Kampala. Now, singa nkola ekyajabu ne nkubuuza nti okay, oyagala sente mmeka? Kolerera sente mmeka? Ebiseera ebisinga abantu abasinga taba na ansa eyo. Kitegeeza tomanyi lwaki okola.
bwanga toyineyo answer tomanyi sente mmeka ze weetaaga then tomanyi lwaki okola oteekeddwa okuva ewaka buli lunaku ng'omanyi sente mmeka ze nnoonya kati olw'okuba tetumanyi sente mmeka ze tunoonya kye kituleetera okuba nti ogenda n'okola leero n'ofunayo ebina luli n'ofunayo 8 luli n'ofunayo n'osasula bbiiru n'ogamba nange emmoroka embadde bubi naye waayi ngisasudde ati n'otandika okubeera proud kubanga emmoroka ogitwalaganya naye ogenda okutuuka okugimalayo ng'ewedde nga yo kennyininyini eweddeyo kati ng'olina okuddamu sayika endala osasule emmotoka endala kati woddamu osasule emmotoka endala kitegeeza tomanyi ekyo eyo naye onooba ogimalayo nga naye eweddeko ng'olina okusasula emmotoka endala naye gwe oli comfortable ogamba kasita ngisasudde ekimu ku bintu ebisinga okututawaanya kwe kuba nti tukolerera kusasula bbiiru tova olaba nti ovuga emmotoka ensajja n'ogamba nti eyo nze ngisobola ogisasula n'ogenda ku mukolo omuyaaye n'atuusa emmoloka eri ennene n'ogamba nti eyo giraba eyo giyina wano naliko olumu ku YouTube nendaba omwana nga bamukyaziza naga nti iyo gyenvuga ng'ali mu Amerika neŋŋamba waawo mu Amerika omuntu osobola okuvuga buli mmotoka gy'oyagala bw'obanga kye kikusanyusa kitegeeza bw'ogamba yiyo gyenvuga buli muntu asobola ogivuga bw'abanga ali mu Amerika naye ekizibu kyo kwe kuba nti oli mu kwewaanira mu bbiiru ti nze nsobola okusasula bbiiru kitegeeza omalako ebbanga lyonna ng'okolerera okusasula bbiiru eyo ky'olina okwewaaniramu ze ssente z'osevinga bw'obanga ofulumya $100 ku mmotoka emmoloka eyo osaana ogyewaanireko ng'olinawo 2,000 z'osevinga then ogambe nti nfulumya 1,000 ku mmotoka naye 2 nzisevinga kati awo oba musajja naye tosobola kwewaana n'ogamba nti nze emmotoka gyenvuga gw'ogimanyi kubanga ye owe Uganda gw'ogenda okugamba tamanyi nakumanya nti emmotoka tuzeewola tamanyi nti emmoloka tuzeewola ye bw'omugamba nti nvuga emmoloka yiino nsajja tundula ng'ajjukira tundula ya Bobby naga musajja w'amaanyi seba nga tundula nga Bobby gye yayina tamanyi nti gwe wagyewola kati gwe n'obeera mu kwewaanyisa kw'ekyo n'olemererwa okukola by'olina okukola kati emyaka gyo ne gikola ki ne gishiftinga gye emyaka gidduka tegisobola gaana kudduka before you know it nga otuuse mu myaka nze najja wano nga tera ogamba nze najja mu Amerika nga sinnaweza myaka 3 nga sinnaweza myaka 3 we najjira mu Amerika naye kati n'ekiwalaata kitegeeza emyaka gyo gintambulako naye bwe ntunulamu bwe nti ndaba ate ng'eyakajja bwe ntunula bwe nti Joan Joan naye emyaka giweze 7 kati bwe gityo bwe gigenda kati before you know it ndi mu kwewaana
nze emmotoka naguze eri kapyata mpitirivu mpya kaveera naye ngisasula emyaka gyange 5 nenyingira endala naye ngisasula 5 nenyingira endala naye ngisasula 5 before you know it mu myaka 3 gye mmaze nvuze emmotoka 6 nga mpya ttuku tewali gye nkyayina. Bigamba nti emmotoka empya mbi naye lwaki nzijjayo emmotoka gye ngenda okusasula $1,000 nga sisobola kusevinga $5? Kubanga gwo omubiri buli lunaku. Nze nali ntera okugamba bano benkola nabo, nze nali musambi wa mupiira ne babrother bange era mbalaba nga bannange enseni. Nali musambi wa mupiira nga bampangisa n'okumpangisa nsambe egy'amasomero. Olwaleero ngenda mu kisaawe mu dakiika 10 mba nkooye. Kitegeeza omubiri buli kaseera gugenda gukoowa naye gwe tomanyi. Naye gwo muli gukutuka before you know it ng'otuuse mu myaka 6 nga tokyasobola kukola nga bwe wali okola. Unfortunately, by then it is too late. Otandika okusevinga ogenda kuba nga weetaaga kusevinga sente nyingi kyokka amaanyi tokyayina. Ensonga lwaki ogenda sigala ng'okola. Kati ensonga lwaki bw'ogenda ku kkola eno n'otandika okutunuulira abantu balina emyaka emeka. Abantu bangi nnyo bakulu kubanga ate enjogerako akitegeera teyandikyagadde abaana be bakiyitemu naye abaana tebawulira. Era nabo bagenda kuddayo bayite mu kintu kyekimu. Now, bwe twogera ku insurance kye kintu ekireeta instant legacy. Nti tulina kye tuyita generational wealth. Omusajja omu yawandiika akatabo nkayina wano n'agamba nti bwe baba bakola kye bayita generational wealth bwe kuba omusaalaba eno Mama Jira yagambye nti tuli sandwich generation. Tuli sandwich generation kitegeeza nti batuliira wakati nga sumbusa. Eno olina okulabirira famire y'abaana, eno olina okulabirira abazadde bo. Kati eno waliyo generation ey'abazadde, parents. Ono ye ggwe, eno baana. Bano abazadde bayina okuleeta obugagga babuteeke ku wono ku ggwe. Naawe obushiftinge ku baana. Kino kye tuyita generational wealth. Generational wealth. Now, abantu ffe abasinga obungi abali mu nsi zino ogenda kwesanga nti abazadde baffe, kati abantu abali ku kkoole eno abampuliriza, kizibu nnyo okubanga wazaalibwa wano nga muzaddewo nga muzaddewo kwegamba ng'oli second generation. Ebiseera ebisinga ffe tubeera first generation. In fact, ebiseera bingi nnyo nga ffe tuleeta ate bazadde baffe. Kitegeeza omuzadde ono eby'amazima ddala olw'okuba teyafuna mukisa gwajja mu Amerika, yakulekerayo ku ttaka kye yasobola bw'aba yaligula, bw'aba yaliyina.
ye wealth gyagenda okulekera naye ebiseera ebisinga tebalina na kye batulekera kubanga ffe tubalabirira. Now singa otuula n'ogamba naye maama ono, because njagala ojjukire ono omuzadde, kati njogera omuzadde ali mu America, njagala okijjukire nti omuzadde ono responsibility yo, jjukira nagambye wano, what do we ensure? We ensure what? We ensure our responsibility. Buvunaanyizibwa bw'oinsuringa nti singa obuvunaanyizibwa obwo sikyabuyina ani abutwala, kyova oleka ssente. Now kati ono omuzadde ne bw'aba ng'akola essaawa eno, kubanga abazadde tubaleeta wano n'agenda n'afuna life eyiye n'abeera oba yekka, oba akulerera abaana oba njajja oba akola mu biyumba, alabika ng'alina life eyiye, but in actual sense she's your responsibility. Ne ono maama agenda n'akola n'alabika ng'alina obulamu obubwe nti tebukwatako, naye mu byaddala omuntu ono responsibility yo. Lwaki? Singa alwala nga takyasobola kukola, nga bamugoba mu nnyumba, tewaliwo mulala gy'agenda kuddukira okuggyako ewuwo. Singa afa, naffe tugenda kujja tukusaasira busazizi bambi nga kitalo, nze nkuweyo olwabiri ngende. Kitegeeza this is your responsibility. Now, how about you ensure your responsibility, the parents? Jjajja ono bw'abanga asobola okukola n'afissaawo kasente, kyandibadde kirungi naye yeefunira insurance. Era nina abakyala bangi abakulu abaga nti saagala kubonyaabonya ki? Saagala kubonyaabonya baana. Njagala bwe mba nga nvuddewo nfuniraayo waakiri ka insurance ak'okuziika ti emitwalo 2. Bwe mba nvuddewo nze tebagenda kunsondera, sigenda kubonyaabonya baana, tebannange GoFundMe ate biki. Bakwate ssente bazibawe abaana banziike. Kati abo abazadde gye bali bajjajja, era mba appreciatinga, era mba recommendinga, era bw'oba ng'oli kuno nga tonna kikola, kikole. Omulimu ogwo gututaase gwe jjajja. Kubanga emitwalo 2 ssente zaazo ebiseera ebisinga ozisobola. Naddala nga tutunuulidde ku insurance egenda okumalayo kubanga tetumanyi ddi lw'olivaawo. Katonda ekyo yakimanyi. Kati twagala nnyo ne tutunuulira insurance nga terina limit. Kubanga bajjajja bano abasinga bafunye nnyo insurance ng'erina limit. Nga talina, nga kitegeeza nti singa alwala oba singa tavaawo, singa tafa mu certain age, takyalina insurance, kyokka ate ng'akaddiye. So kati ebiseera ebisinga turecommendinga nnyo okufuna insurance eno emukavalinga for their whole life. Ebiseera ebisinga abazadde baffe zino ssente bazisobola. Nga bwe nkugambye, tugenda kulaba aba asasula ssente nga mmeka okusinziira ku myaka. Ekyo njagala mu wiiki zino 2 tukitunuulire nnyo, tukitandike, tukikole. Naye insurance eno eba egenda mu protectinga paka bw'alifa. Jjukira tuli mu kuzimba kye tuyise generational wealth. Now, ngambye wano zino ssente jjajja ye kennyini azeesobolera. Naye
jjajja ono tafunye nze kyandekera kubanga yajja mu Amerika nga mukulu ebya insurance teyabitegeera ettaka baalibba e Uganda you know esi abuuza roughly how much per month for the death benefit ebyo ngenda bigenda mu soon sizimanyi nange tungenda bikebera bukebezi naye njagala osooka otegeere concept ettaka baalibba e Uganda tafunye mukisa yadde nga yandiyagadde nnyo okuwanze oba okuwa abazzukulu bajjajja abo baagala nnyo okubaako nekyalekera abazzukulu be aga nandiyagadde okubaako nekyendekera abazzukulu bange wabula ayinza okuba nga ekyo takisobola oba nga ssente olw'okubajjukira nakugambye nti gyakoma okuba omukulu ssente ze gye zikoma okukola ki okuba ennyingiko kati ali mu nkaaga kitegeeza ssente nnyingiko z'agenda osasula now ebiseera ebimu abantu abamu abalowooza ku generational wealth akola atya agamba maama ti ono yateesa jjukira ono buvunaanyizibwa bw'ono nakigambye yadde ono akola naye buvunaanyizibwa bw'ono kubanga ono bw'afuna obuzibu ono yaluguddemu kati ono ateeseewo ono namugamba maama ti njagala nkufunire insurance tugambe ya $25,000 nti jjukira luli nayogera ku bika bya insurance ebyenjawulo bw'oba tewaliiko no problem tusobola obikuddiramu kwatagana n'omuntu akuinvitinze naye ng'ekika tulina ekya term life kye nagamba kye kisinga okubeera cheap okay tulina ekya whole life kikuprotectinga paka woolifa naye naawe osasula paka woolifa oba paka myaka 10 ne tubeera ne universal life omuli variable ne index kati njagala nnyo okwogera ku index universal life ekino ekirimu cash value ne whole life erimu cash value naye takula nnyo ensonga lwaki tetumubala nnyo kati kino kirimu cash value gw'osobola okugyamu n'omwewolamu ate nga kirina ne kye tuyita long term care kitegeeza nti omwana ono nze atunuulira kye tuyise generational wealth ngenda kugamba maama naye maami nti weetaaga nno insurance nti njagala tugulewo poliisi ya $25,000 now tugenda kulaba poliisi eyo eba yasendemeka okusinziira ku myaka gye of course zigenda kuba ssente nnyingiko naddala ng'alina index universal but guess what it's an investment ku muntu alowooza ku generational wealth it is an investment kitya kaŋŋambe nti asasula $1 sizimanyi naye kaŋŋambe 1,000 buli mwezi okay kaŋŋambe nti alina sasula 1,000 buli mwezi funa $25,000 ng'ajja index universal life ngeza bugeza ku ssente zino zasasula sizimanyi ziyinza okuba mo ziyinza okuba leesi sinzira ku myaka gye naye kati tugambe nti ku myaka gye asasula 1,000 okay ekisookera ddala eno index universal life jjukira nakugamba oba waliko eyina growth tegeeza ssente zikula eyina safety akatale bwe kagwa ssente tezigwa eyina tax advantages ti ssente asobola okugjayo tax free eyina neki eyina ne protection nti bw'aba alwadde insurance emusasula kati gwe okudde 1,000 luno oba n'ogamba nti kande mami leeta 200 nze ndeeta 800 okay n'oluteeka mu maama ono n'omufunira poliisi eno kitegeeza ki kisookera ddala singa maama alwala
nkugambye bwandibadde buvunaanyizibwa bwo okumanya oba ayalidde. Tugambe nti alwadde ebirwadde ebikambwe nga kansa, stroke, kyenda kyesibye, obwo buvunaanyizibwa bw'ono. Kwamanyi. Kati oyinza okugamba nti naye maama katufune insurance ery'ekika kye bayita universal index universal life kubanga egenda kubeera mu critical. Ne bw'eba ttamu naye egenda muwa critical. Nti singa alwala kansa oba stroke, insurance egenda musasula. Up to 90% ya sente ze yasaba. Kitegeeza singa God forbid maama ono alwala nga wakayita just myaka 2 n'alwala ekirwadde kino ekikambwe, insurance company yo egenda kukwata tugambe nti obulwadde bungi nnyo, egenda kukwata up to 90%. Percentage esinziira ku bulwadde bwenkana ki. Naye kale tugambe nti obulwadde okusinziira ku bwenkana just qualifying for $10,000. Mu myaka 2 bw'oba osasula $1,000 kitegeeza nti oba wakasasula $1,012. Gumu 2 emirundi 2 gye $2,214 n'alwala ne bamuwa $10,000. What is the return on premium? About the return on investment? Okay? Naye ate singa maama ono mu kifo ky'okulwala bino alwala chronically, takyasobola kweriisa, takyasobola kwenaaza, maama atulwaddeko, bamunaaza bunaaza, bamuliisa buliisa, jjukira buvunaanyizibwa bwani? Buvunaanyizibwa bwo mukulu. Tolina gw'ogenda mulekera boyi. Era ffe tujja kujja tukusaasireko busaasiro bambi alabye ne maama we bambi takyeriisa. Bannange obulwadde bannange buli mu Amerika wano. Bwe mba mpiseeyo olumu njayoko n'ekikumi ne nkikulekera, ngenda ne neeyongerayo ku mirimu gyange. Ono buvunaanyizibwa bw'ono 100%. Kyokka singa yamufunira polisi eno n'alwala chronically, insurance company ng'etandika omuwa 2% ya sente ze yasaba buli mwezi. 2% y'Emitwalo 25 ze $50,000 buli mwezi. Ezo sente ziyamba ani? Teziyamba ono mulwadde. Ziyamba ono alina responsibility ey'okulabirira ono, ey'okujjanjaba ono. Kati olw'okuba yakola investment eno, insurance emuwa $55,000 buli mwezi mu kye tuyita long term care. Genda ku Google oteekemu ekigambo long term care otegeere kye kitegeeza. Kati omukadde ono omufunire insurance nga kuliko long term care. That is an investment. Kitegeeza osasudde $1,000 buli mwezi mpaka lwalwadde emyaka 2, osasudde $2,214, bagenda mu $55,000 buli mwezi, gwe wadde osasula $1,000 buli mwezi. Ono buvunaanyizibwa bw'ono. Kyokka ate wano njogera ku maama ng'alwadde. Kyokka maama y'omu ono singa Mungu amujjulula, singa Mungu amujjulula, ate era tugenda kukomawo tukusaasire, tugambe bambi mama alwadde, alwalidde ebbanga ki?
mwezi meka nange kati oba obadde bannange oba obadde obeerawo otya bambi bambi kitalo kwe kakati n'otandika okukola GoFundMe ffe ne tugenda ne tuteekako dola zaffe 5 kintu ne tukikulekera kubanga ono bwali buvunaanyizibwa bwo naye just tewakitegeera tewampuliriza ono omuzadde ono buvunaanyizibwa bwo gwe ne bw'aba ng'akola buvunaanyizibwa bwo gwe ogenda okukola GoFundMe ng'afudde. Kati eyampuliriza n'agaana naye omanyi kampambane esente zino nkole investment eno maama afudde ku 25,000 basooka bamuweerezaako 2.5 mu bwangu mu ssaawa 7:2 zisooke zikole ku by'okuziika. Agwirawo yakola investment teyadda mu kulowooza ate nina okufuna ennyo emmotoka ennene ensajja biki yalowooza ku maama we n'agamba ono buvunaanyizibwa bwange. Kati maama afudde bamusoose ne bamuwako 2.5 kitegeeza tagenda kukola GoFundMe. Insurance ekikozeeko emwadde 2.5 kati ezisigaddewo 22,000 wayitawo emyezi 3 oba 6 ne bazimuweereza. Jjukira asasuddeko emyaka 2 maama n'afa asudde 2,014 nkugereza 2,014 naye maama bw'afudde 25 gye ne bagimuwa. Naye nno kati ate njogera ku 25. Jjukira nti ekika kya insurance kino kye njogerako kati wano kye bayita universal index universal ate twagaye nti kirimu ki kirimu growth cash value kitegeeza nti zino sente yadde ziyita 25 tekikyali 25 kubanga buli lw'obadde ng'osasula 1,000 luno nga bajjako dola nga 2 zezigenda mu insurance oba bimeka 8 nga balugattako eno. Kitegeeza maama agenza okufa ng'osasudde 1,200 oba 2.4 naye ng'ate 1,000 lese gumu kitundu ate gwegasse eno kitegeeza eyandibadde na 25 in fact kati olina 27. Yali mugezi yategeera nti ono buvunaanyizibwa bwe n'atandika okuinvestinga mu buvunaanyizibwa bwe because mu buli ngeri yonna zino sente zijja muddira. Mu buli ngeri yonna zino sente z'ateeka mu mukadde we zijja muddira. Zijja muddira mu responsibility ye oba nga maama alwadde oba nga maama avuddewo. Jjukira ate maama ayinza obutafa. Maama ayinza obutafa nno. N'agaana naye mumanyi guno omuzira. Nze ngukoye. Olutugambe nti wayise emyaka gye 10. 15. Wayise emyaka gye 15 maama n'agaana nti nze guno omuzira bannaye ngukoye. Nzize waffe. Jjukira luno 10,000 lw'obadde osasula badde bajjako 8 zino mpa example simanyi exact figures saagala muzikwotinge. Naye tugambe nti badde bajjangako 8 nga lugenda mu cash value we. Kati maama agamba nti mu myaka 15 nze munnange omuzira ngukoye. Naye maama waakoyedde nga gyali 25,000 munnange nno zikuze. Ayinayo emitwalo gye 7 emirala kati sente ze ziri 32,000. Kitegeeza ayinayo cash value bwe bwa 7,000. Maama
ngadde e Uganda akyasobola okugenda mu poliisi eno y'emu. Kubanga maama bw'anaabeera e Uganda buvunaanyizibwa bw'ono ekyo njagala nkikkaatiriza emirundi 1000 nti omuzadde buvunaanyizibwa bwo naddala ng'oli Mufirika nga wajja wano. Kitegeeza ne bwadde e Kampala nagaa nti nkooye akutikka buvunaanyizibwa nti kati sente tandika oziweerezanga. Kati olwokuba wali wakola investimenti eno akawunti erimu $7,000 kyova okwatako 2 n'ogamba maama manyi kye tuba tukola genda bakutandikiremu kye bakutandikidde. Eno akawunti ekyatambula. Lwaki? Kubanga gwe tewalowooza nnyo mu kuvuga mmotoka y'amaanyi kubalagako, wabula wategeera nti ono buvunaanyizibwa bw'ono. Ensonga lwaki watandika okusevinga sente zino ng'osevingira ono. Kati anyuse agenze e Uganda omutisa ebirije. Poliisi ekyalimu sente ekyatambula zikyakula. Bw'avaawo nga gwolopa nti abange nti gwe naggulirawo poliisi anti yavuddewo nti agenze okuvaawo nti kubanga yali yatwala 2 obadde tonagizza nti sente zibadde zikuze nga njiweza 34 nti naye kati engeri gye yatwalako 2 engeri gye yatwalako 2 tugenda kuwa 32 kale olabye. Olabye investment eno wekuwadde $32 nga maama avuddewo. Naye nga waliwo oli eyagulanga emmotoka akubalagako ab'e Uganda nti ye emmotoka gy'avuga nnene nnyo. Okujjukiza nti ono buvunaanyizibwa bw'ono. Omuzadde buvunaanyizibwa bwo. Oba waali akola oba mulwadde buvunaanyizibwa bwo. Kati omuzadde oyo ayinza okuba nga ye alina ky'ayagala okukulekera naye takisobodde. Kati muyambeko. Ng'emami poliisi eno engeri gy'okuzeemu egenda kuba ya bbeeyimu. Kati watanga sente zino tuzigabanye. That is the best investment you can ever do in life. Kubanga era ogenda kumaliza nga gwe beneficiary wa sente zino. Now, omwana buvunaanyizibwa bwo nabwo. Ensonga lwaki olina omugulirawo naye poliisi. Kati nkola mmeka ezo? Ensonga lwaki nkujja muku sigenda kuvuga mmotoka mpya by the way. Mmotoka enkadde si nnungi egenda kutawaanya ogiteekemu sente nnyingi ogikanika. Emmotoka empya nnungi egenda ntwala time nga tekutawaanyiza. Naye lwaki ogula emmotoka ey'emitwalo 10? Nga tulina sente z'osevinga. Bw'obanga ogula emmotoka emitwalo 10 ng'ogiteekamu 10 naye ng'osevinga 2 sikulinaako buzibu bweyagale. Ekyo nange kyenkolerera bwe naatuuka nga nsosevinga sente zenjagala banange njaggula emmotoka. Balaba bavuga akamotoka kangaako. Bwe naatuuka nga nsobola osevinga sente zenjagala nja kugyayo emmotoka munjaggira. Naye kati essaawa eno sigisobola. Kubanga neetaaga okusevinga sente. Okusevinga kusinga nze okutuula mu mmotoka nenzija ewaka nendeeta wano nenzija wano nenzizaayo ewaka. Kitegeeza emmotoka si kizibu kyange.
ekizibu kyange sente meka ze nsobola okusevinga kati nga ndi myaka 3 nsobola okuzeeyagaliramu nga ndi mu nkaaga nga sikyasobola kukola. Ekyo kyekizibu kyange number 1 kyekimbobya omutwe. Buli lunaku ndowooza ntuuka nti ekiseera nga nsobola osevinga 50,000 omwezi, ntuuka nti ekiseera nga nsobola okusikwata omutwalo nemmanya nti omwezi nsobola osevinga omutwalo, omwaka gye emitwalo 12 ng'omanye eyo levo bw'ogituukako ky'obeera. Kati ebyo nze bye bimbobya omutwe. Naye nange edda nga nsebo emmotoka nga nange mbobbesa omutwe nga nvuga ntya empya. Era bwe natuuka mu Amerika kye nasookerako mpya kapyata muzeeyo girabye yo yeevuga n'okwevuga ekamu ka kuluuzi ne mwegamba iyo ndozo ndaba sikutte ku siteringi yeevuga yeetwala. Kati omwana naye buvunaanyizibwa bwonna oba obadde okyali kumukulu. Ono omwana weetaaga omuggulirawo polisi ng'akyali ki? Akyali muto. Kubanga ezo ssente z'omugguliddewo z'agenda okusasula paka. Kitegeeza ono maama wasasula 1,000 ku mitwalo 25, omwana ayinza okuba nga asasulawo $9 oba 8. Kati gwe omwana ono omuyambye okuba nti omugguliddewo polisi ng'akyali muto asasule $8 nga z'agenda okusasula paka ku myaka nga 6 oba 67 alekeraawo. Nga bw'aba ayagala okwongeramu just ayongera mu investment yeeno cash value, just cash value wano kula. Otherwise ekyo tekimweraliikiriza kubanga ssente daddi yakola ki? Emuggulirawo polisi. Kitegeeza n'abaana be bali bulungi. Abali ku TikTok Judy ndoza kwali ndaba simu yange erabika eweddeko omuliro. Osobola oku inboxinga bw'oba nga ng'esimu ezikidde. Waliwo omukyala eyagebuuza bw'afuna. Oba osobola okunkubira ku simu ngenda gisoma. Judy kwali awo ne Sise kwali basobola kubayambako nabo. Ne Kamaliza kwali Princess Kamaliza. AC, I think wadowooza how much ndaba nti gundi simu yange eri ku 1%. Gundi yagaanye okukola wano. So TikTok bwevaako just no nti osobola oku inboxinga n'ofuna oba osobola oku inboxinga abo benkugambye. Siso yaliko SIS Judy oba nigwenda omulala Kamaliza. Now omuzadde akutte ssente ateereddemu omwana polisi asobole okumuyambako okuba nti omwana ono ssente z'asasula ntono. Ssente z'asasula ntono. Okay? Kati ono omwana olw'okuba obuvunaanyizibwa bwo olina okumuyambako okumutandikira polisi nga muto aleme kubonaabona nayo. Naye jjukira buno obugagga obwavudde eri wa jjajja ne bujja ewuwo ate naawe olina eyiyo, olina naawe okuba ne polisi eyiyo. Kati obugagga buno bwonna bwonna bugenda kuyiika ew'omwana. Ekyo kibayita okupassinga on generational wealth. Kati n'omwana jjukira omugguliddewo polisi nga muto asasula just $8. Kati gwe obadde ne $1 million yo. Okay? Gweobadde ne $1 million yo. Maama yalina 25, gweobadde ne $1 million ogenda gipassinga ogw'olina mukyala alina $1 million.
kitegeeza mwembi mupasinga 2 million eri omwana. Oba si ekyomu apasinga 1 million ku munne, then ne mupasinga ezisigadde eri omwana. Kati omwana alina policy eyiye eya 1 million oba 2 million oba mmeka, zino sente ezizze okuva ewammwe oba sinakindi ziva ne wajjajja zaavuddeyo ne zijja ewuwe, kati naye agenda zipasinga on ku baana be abazzukulu. Naawe zino sente bwe wazifuna ate tewazirya buli, wazireeta ne tukulaga ate ekyo zikolamu n'oziinvestinga. Kitegeeza nti otuuse ekiseera oziriddeko ezisigadde n'ozirekera omwana. Zino ziwajja ku maama. Oliddeko ky'olidde, ezisigadde n'ozirekera omwana. Kati omwana alina eziva mu insurance, alina eziva mu investment gye wakola, ebyo bimuyambye n'apasinga on, naye alina eyiye gye wamugulirawo probably nezeyegguliddewo endala, kati n'apasinga on obugagga obwo erimu abaana be. Naye ekyo kye wamukolera olw'okuba wakimuyigiriza naye akikoledde abaana be. Kati ekyo kye tuyita generational wealth, naye nga yatandikira ku ggwe. Tulina bannyabo ne basaba okulekeraawo okubeera nga bwekyali butiriba emirembe n'emirembe. Amiina. Twajja mu nsi gye bayita America. Ensi gye bayita America erina ebintu ebirungi ebisobola okukyusa generations ne generation zaffe ezirijja. Nze, that is where I'm looking. Ndi mu kutunuulira abaana bange basobola batya okubeera better than me. Abazzukulu bange banaabeera batya better than abaana. Ndekawo ntya kye tuyita legacy. Kigenda kuba kyangu nedda. Kitandika naki? Knowledge. Kitandika na knowledge. Bw'otegeera kiki ky'olina okukola, ebisigadde byangu. Bw'otategeera kiki ky'olina kukola, ne bw'oba ofuna sente mmeka, zijja kukoma ku ggwe. Olekewo ennyumba abaana bagitunde kubanga tebagisobola. Ebizimbe by'e Uganda by'ozimbye byonna ne bikumenya n'omuzira n'okola ki nga tebabitegeera. Nga bo bagamba ebiffe tetubitegeera. Era bagende e Uganda bagaye nti ani asobodde atuweemu ssente. Oba bakojja baabwe bye walekayo babagaye nno wano maama amwe yaleka ampaddewo. N'ekyapa kino nkiyina kati bo tebamanyi by'e Uganda tebabitegeera. Daddy, Uncle said. No nga baddamu Uncle said ng'omukulu yeetundira. Ebyo bye njogera ye reality. Bannange, essaawa zigenda kuwera nnya. Ennaku z'omwezi nga 27. Nze gw'olaba wano ndi muyimbi nno. Era nga 27 nina ekivvulu. Era mbayita mwenna abali kuno abava out of state mujje tunyumirwe. Diana nkulinze, Kachumbaali, Bosi Lady mujjeeko leero naawe janguke Massachusetts. Ennaku z'omwezi 27 omwezi guno tiketi si ka bbeeyi nnyo. Dola kalinga mu 10 mu something. Nga 27 tugenda kubeera wali Waltham ku kifo bakiyita American Legion. Okuyingira $10 kyokka. Bw'obanga oli wabweru oyinza okusponsoringayo omuntu noga akasajja ako kansomesezza ebintu sebo n'embitegeera. Genda okawagire. So, bagiyita Kapalaga Baby Experience. Tugenda kukola show
ate nga production kyetuyita production mu art kubeera kuzannya nga bwe muyimba. So tugenda kukola omuzannyo naye nga gulimu okuyimba oba okuyimba nga kulimu omuzannyo. N'olwekyo eddoola zo 1,000 zijja genduka ogambe nti ey'emwaka ogujja yaddi. Mwebale nnyo okumpuliriza. Njagala abantu bano wammanga bamyutinge bambuuzeeko. Ntandika ne Kacumbaali, waliwo gwe bayita Gibbi, waliwo gwe bayita Jovia. Mwamyutinge mumbuuzeeko. Badde nsaba nsookemu kuba nina Zoom endala in a few minutes. Nze Annette Seguya. Annette lwaki gwe Jovia mpozi ate nsanyusa Zoom okuwuliriza. eno online eno omwana yasinga ogibeerako kati nalekamu erinnya lye kuba agikozesa ebintu by'essomero. Okay. Aleme kubeera nga buli kaseera ateekamu erinnya. Okay, genda mu maaso. Yakati mbadde nina ekibuuzo. Living benefits zino ani alina access ku zo bwe mbanga policy yange erimu ba beneficiaries? Which parties have access to the living benefits? Gwe ali insured. Oh, okay. Insurance gwe gwekwatako. Eyinza okuba nga si gwe nannyini nga gwe gwekwatako, gwe bulamu bwo bwe buyina ezo living benefits, bwe buyina long term care. Okay. Yeah. In fact, ekibuuzo ekyo kirungi nnyo. Waliwo abantu abalowooza nti singa nze nfuna insurance nga maama wange beneficiary, ti maama wange bw'alwala nga insurance yange esasula. Nedda, si bwe kiri. Maama we alina okuba nga gw'oguze nga insurance eri ku ye, era bwe baba bamummye tasobola bifuna ebyo byonna. Era ensonga lwaki tugamba nti ne maama wo omufunire insurance ng'akyali muto. Obuto tetutegeeza nti bepi, wabula tutegeeza emyaka gy'aliko kati muto okusinga bw'anaaba mwaka ogujja n'oguddako. Kitegeeza akyali healthy kati gimufunire kati. So maama wo bw'alwala ng'abadde ne insurance, then ezo insurance ng'etandika okusasula. So si kumuteekako nga okusobola omuteeka ku poliisi eyo nga beneficiary, but beneficiary afuna kimu, gwe bw'ofa bamuwe ssente. That's it. Okay. Yes. Weebale nnyo Annette. Wakwatagana n'ensamba? You wanna say hi? Come. Mbadde sinaba sebo naatera naye era n'omukadde ngenda muleeta. N'omukadde muleete. Mu nnaku ezitali zeewala. Amiina. Simanyi oba nsamba kwali kuno, ansuubire awulidde. Kubanga alabika y'ataakujjukiza. Siwulidde bulungi. Kale bikuyiseeko. Gibbi. Gibbi gy'oli? Oba omuntu gwe bayita Gibbi? Balamusiza bannaffe. Yennyabo. Mukyala Eva Florida yampereza ka invitation nvuga, so muyinza kuba mufuna feedback. Naye weebale nnyo ssebo emisomo gyobaddeko. Gwani nyabo? Mukyala Grace Bunyango e Seattle. Grace Bunyango. Okay. Okay, weebale nnyo okubeerako. Ki ky'osize oyigayo leero bye njogedde? Bingi nnyo. I think kyensinza okufuna information oyo gw'osharinze n'abatuuze abadde mulungi nnyo. Weebale nnyo ssebo. Amiina. Kale ojja kukwatagana ne Eva, ajja kuschedulinga for one-on-one. Tulabe ki kye tusobola okukola. Kacumbaali. Nyaliyitirivu. Naye Kacumbaali nga kanako okunga komputa. Kacumbaali. Oba linnya ly'eddala. Mwami Kacumbaali gy'oli oba mukyala Kacumbaali? Okay.
Simanyi oba waliwo abasigadde alina ekibuuzo. Mami Ronaldson nsanyuse okulaba mbuuzaako. Ronaldson. Ronaldson gy'oli? Okay. Mukyala Aida mbuuzaako. Gyebaleko ssebo. Kale ssebo. Bakutumidde bonna ab'e Washington. Washington ngenda kujjayo nga 8 ogw'Ekumi n'ogumu. Tukulindira essanyu. Yes, ogw'Ekumi n'ogumu, yes. Yeah. Era bategeke. Kale ssebo. Bagambe nti nja kuyitako eyo. Waliwo mpozi ekibuuzo ekitono. Omuntu tasobola kubeera ku insurance eno ng'ali Uganda erina kavalinga wa mu America wano yekka. Alina kubeera mu America. Okay. Awo nkitegedde ssebo. Kale webale nnyo. Mukyala Aida genda maaso. Tuli oti? Gye ndi ssebo. Oli ngeri ki ssebo? Ndi wano. Ebintu obitegeera. Nze mbasomesa n'obasomesa gwe oli awo. Ye layisinsi eyo gye wafunye? Ngenda gifuna tonnangira. Nda mbuuziza obuuza. Ngenda gifuna nno ate ojja kukiraba. Yeah, I'll watch them too. So. Imami nsamba kw'oyogera otwogereramu. Genda maaso mukyala Aida. Mbadde nsiibudde nti tunaawuliziganya ssebo nga naatera okutuula ekibuuzo. Naye maama ganyana. Kale. Era anti ganywebwa muwangaazi gwenywera. Kale Alex Kato ssebo mbuuzaako. Alex Kato. Otumugana oli Michael Sibita ssebo. Ssebo ndi bulungi, oli bulungi ombuzeeko. Tabula kusomesa ggwanga. Tabula kusomesa ggwanga. Amiina. Tabuza kwenza tuweranzege tuli bamukisa okubeera naawe nti maama yakuzaala. Okiriza n'osoma by'olina okiriza n'osoma bino ate by'otusomesa naffe. Yes, ssebo. Yes, ssebo. Ssebo nkulinze ku show. Ssebo wendi nnyo ku show ssebo. Amiina. Kale webale nnyo. Boss Radio bw'osobola okwogera simanyi. Sere bisinga ndowooza obeera ku mulimu. Naye ngenda kusaba Irene Kibuuka gw'oba osembayo ndowooza tubuuzaako. Balamusizaako mwenna. Webale tusomesa Michael. Weewaawo. Twegweko mu concert. Ojja mu concert? Madde ki? So bulungi. Kiwedde kati gwe koze mu concert. Kiwedde. Kale webale nnyo. Mwebale nnyo okubeerawo. Omwezi guno gwonna kye mbategeeza nti gwa Life Insurance Awareness Month. Tuteekeddwa okutegeera life insurance bw'ekola. Ebintu bingi nnyo bye tulowooza oba abantu bye boogera nga mu butuufu si byekola. So ensonga lwaki twewaayo ne tugamba nti tukozese omukisa guno ebintu bino tubinnyonnyole mu lulimi lwe tusinga okutegeera. Bwe tubinnyonnyola mu lulimi lwe tusinga okutegeera
kituyambako buli muntu okumanya engeri gye bikolamu. Buli lw'obimanya kitegeeza nti ogenda kuyambako ne ku bantu abalala abakwetoolodde nabo bakole ki, nabo babimanye. So ensonga lwaki twagala nnyo okulaba nti buli muntu abitegeera, ensonga lwaki tubikyusa mu lulimi lwe tutegeera okusinga, tusobole okubikozesa mu community yaffe. N'olw'ensonga eyo mbeebaza okubeerangako, naye buli lwojja nkola bulungi nnyo ng'ozeeyo n'omuntu. Buli lwojjayo n'omuntu naye n'ayiga, naye n'ayigiriza abalala, bwekityo information bw'etambula. Nga bwe mbagambye nti nga 27 tujja kubeera n'ekivvulu kyaffe. Njagala mbalekereyo wano akayimba kamu, yimba bwe twakola edda nga tukyali Uganda, okanyumirwe, then ate osule bulungi. Mukama abawe omukisa mwenna, buli omu asule era tuwa akayimba kano. Dale. Ulam te bande mubi. Special dedication to